Museveni yali alayira ng'emirambo gy'abantu mu bitundu ebimu babuuka mibuuke kubanga olutalo lwali lwakaggwa ate nga tewannabeerawo nteekateeka ya kugiggyawo. Wadde okutya kwali kungi, bannayuganda baabuuka emirambo okujaguza okulayira kwa Museveni, naye ebyafaayo biraga nti essanyu eryo lyali liva ku bulumi obw'emyaka egiwera bannayuganda bwe bali balina, gamba ng'obukambwe bw'ab'ebyokwerinda, omwali okuwamba abantu okw'ekyoyonoonere, okusibibwa mu makomera nga teri kuwozesebwa oba obwenkanya, amagye okubba ebintu by'abantu nga teri akuba ku nsolobotto, obusosoze mu mawanga bwali bungi, obwannakyemalira, ssaako ebikolwa ebirala ebityoboola eddembe ly'obuntu. Museveni wadde bangi bamutegera yeesoze ensiko z'e Luweero, yali amaze ebbanga mu byobufuzi bya Uganda ne Tanzania, okuviira ddala ng'akyali muyizi ku ssettendekero wa University of Dar es Salaam e Tanzania, gye yasomera ebyafaayo n'ebyobufuzi. Eno Museveni yatandikawo ekisinde kya University Students African Revolutionary Front, USAF, n'oluvannyuma abayizi bano ne beeyunga ku Frelimo, Museveni gye yafunira okutendekebwa okw'amagye. Wakati wa 1971 ne 1973, Museveni ne banne bagunjawo akabinja akagambibwa okubaako ekiyekera akayitibwa Front for National Salvation oba FRONASA, ng'ali e Tanzania, Museveni ng'ali wamu ne Julius Nyerere anokolwayo mu lutalo olwayambako Obote okuggyako Amin. Ate mu 1980 Museveni yakomawo mu Uganda n'asiisira mu bukiikaddyo bw'eggwanga, olwo nno kwe kutandikawo ekisinde kye yatuuma Movement for the Struggle for Political Rights, so nga ate abalala baali bakiyita the Popular Resistance Army. Ezimu ku nsonga ezaali ku mwanjo kwali kubba bululu. Omukutu gw'ebyafaayo ogwa Wikipedia gulaga nti ekibinja kya Popular Resistance Army kyakwatagana n'ekibinja kya Yusuf Lule ekya Uganda Freedom Fighters ne bagunjawo National Resistance Army, eggye lyalwana olutalo okutuusa we baawangula ne lyeyubula okufuuka ekibiina ekya National Resistance Movement. The National Resistance Movement, I think, is a clear-headed movement with clear objectives and with good membership. Kale, twagadde tusooke tukuyiseeko eyo. Emu ku nsonga lwaki tuzze ne vidiyo eyo yeekuusa ku babanja abakulembeze mu NUP okubalyamu olukwe. Lwaki? Kubanga twagadde tukuzimbira ekifaananyi butya gwe bw'otudde wakaawo ne weetunuzaamu essimu oba n'okeera n'otambula n'ogenda ku mukutu gw'amawulire n'oyagala ensi ekukkirize nti abatono be balina okuyambamu abangi okuba obulungi. Naye ng'ate amazima gali nti ekituteesa abakulembeze mu bifo kwe kutuweereza. Ffenna tetusobola tutuula mu ntebe ezo. Omukulembeze w'eggwanga tekitegeeza nti yasinga okutegeera, ne muba mumwesize ne mumugamba tuulayo otunyeenyeze otuteeketeekere n'abo be tukuweereza ffe tubeere bulungi. Leero bwe kiba nga kituuse ekiseera nga twagala Kyagulanyi abaggyako Museveni, tulabika tuyimiridde mu ango etuma omuntu kyatasobola yadde akatundutundu akatini bwe kati. Nti abangi ene bwe bagamba amamesa amangi tegeesimira bunnya, si bwe kiri? Yes, sir. Naye ndowooza kyandikyuse eri alowooza ebifaanana bwe bityo. Mwami Museveni mu bantu bonna b'owulidde nti yalayira babuuse mirambo. Mukwano gwange temwalimu wa famire ye, temulimu ku bajaasi be yagenda nabo. Naye bakugambe yagenda okulayira nga babuukana mirambo. Niyo olw'omukwano gwe baalina biro byonna tebaabifangako. Ffe tuli wano tuyimiridde tulinze ensonga zigire ku silver platter oba plate. Era ensobi yonna ebaawo buli muntu anoonya gwaginenyeza. Netasooka kwetunuulira nze nkoze eki. Gojjayo nsobi zo ez'abalala z'otunuulira n'obuusa ebigere ezizo. Twanditandise kwekuba mu ttooki. Mu nsonga endala, Anita Among agenda kusigaza kaki ku maanyi ge yakozesa, ku bisuubizo bye yakola
n'atuuka n'okubeera nti abafuga eggwanga lino abayita taata katonda God the Father, Son and the Holy Spirit agenda kusigaza kaki n'ekifo kyokka ky'abadde asigaza mu NRM nga vice chairperson, second vice chairperson nakyo kigenda. Motoka zagenda, ebifo bigenze. Anita Amongo nga tukozesa ebimutuuseeko abalala bayige ki mu kino kuba buli lunaku user yanoonya gwakozesa naye be bakozesa n'abali mu layini awo abamu tebafaayo kumanya nti be bakozesezza tubasinga oba tetubasinga. Nze bwe banandeeta n'abawanjawulo ku oli nabe tugenda bitunuulira. Kabinenti ya Mwami Museveni okwapointinga abantu ate ne bamala ne bagamba oli twamuwadde kino ne kaakati tukolemu enkyukakyuka gwe vaayo eno dda wano naawe dda eno. Mwami Museveni bw'aba alonda kabinet tebamala kunoonyereza ku be bagenda kuwa positions zino. Ensonga endala ya kiwandiiko. Ekiwandiiko kino ekyafulumye ne kisaasaana ku mitimbagano nga balaga nti Mwami Museveni alagidde okunoonyereza kubeerewo ku bantu abagambibwa nti balina dual citizenship. But of course State House yavuddeyo negamba nti ebiwandiiko bino ebitambula biri fake. Bifu bwefufululufu. So tugenda tambulira awo. Ndi ne Farouk Ali katukolemu bwe tuti katono nnyo then tujje ababuuzeeko tutandikira awo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo tubaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko. Abawagizi ba Arsenal tubaagaliza omupiira omulungi, tubaagaliza obuwanguzi. Nze ndi wa United naye mbaagaliza obuwanguzi ku kikopo ekya Champions League kye mutatwalangako. Nze ndi muwagizi wa liigi ya Bungereza. Toyongerezaako bigambo birala. No, ago ge mazima temukitwalangako. Anti naye nga bwe njogedde kikunyumidde ne kino kankijjewo temutwalangako. Nabawagidde nnyo mutwale Premier League myaka 22 then njagala mutwale Champions League. It's okay. Ne tetwegeraageranya emyaka gino gye situto tutte onnenkanye onnenkanye tugende maaso. Buuza ku bantu Farouk Ali emboozi eyo neetooloddwa ba Arsenal ono wa Arsenal Morgan wa Arsenal. Bana DPTV mwenna n'abatugoberera gye musinziira mu ssemazinga ez'enjawulo ne mu nsi ez'enjawulo tubaaniriza. Lunaku lwe tukoze akatambi kano lunaku lwa Arsenal bw'esamba PSG finals za Champions League. Ffe nga bawagizi ba Arsenal tuli bamativu. Era Mukama bw'anaatugattako Champions League ejja kuba bonus. In fact gutandise. So babuuzaako yonna gye musinziira mu ssemazinga ez'enjawulo njagala bategeeza nti wano ku DPTV Uganda Farouk Ali njagala bategeeza nti tulina emirimu egy'abannaffe abagenda okukola mu mawanga ga Buwarabu, Dubai, Qatar n'ensi ezeetooloddewo Kuwait. Tulina emirimu mingi, tulina aba delivery, tulina aba cleaner, housemaids, tulina aba security guards n'emirala. Kubiraako ku 0759 49 18 tugende tukole 0759 49 18 49 tugende tukole. Bannamasaka mbatumirako kyaliwo ekyaddondo wano omwana wammwe. Kikuluma? Kinnumira ki? Kubanga nawe ova Masaka. Nva Masaka. Naye kanakanyiryo naawe ajja kunyiga. Saala nnyo kwogera kubanga chairman ayinza omanyi chairman kasamanya nti nze mukulembezeewe. Kimuluma. Nate wali kyakola ebitibwa biva Katonda. Weewaawo. Tutandikire ku mboozi Farouk. Emboozi eri ku internet ekutte abantu omugamba wamu n'omubabiro. Y'emboozi eya National Unity Platform. Mulonda mutya cabinet.
Faruku tutuuka tutya fe abalwanyisa dictator oba mmwe abalwanyisa dictator ne mutuuka ku ssa erimu legitimizinga nga tubadde nga tugamba omusajja tetumuwaamu tutuuka tutya ekiseera atugoberera abe nga ate mwalayidde kituuka kitya Morgan Arsenal ekubye goal nga twakatandika mu ddakiika emu ebyo twogera okay kakati bwe nzija ku mikutu gino naddala DPTV wano yes nzija kusomesa era n'okuttaanya ebyo maybe bannaffe abamu abagoberezi ne batamanyi era tugezaako ffenna okulanga tuyigira wamu kubanga naffe tugezaako okukola research mu ebyo tusuubira nti knowledge tugenda tugattako kye bayita experience bwe mutukola kaseera okugatta ku knowledge ate atayagala kugattako n'okumanya talimanya so ebintu bino abantu njagala bategeere politics kyeki era obukulembeze butambula butya omuntu akulembera atya era afuna atya omukisa ogufuna obuyinza era ng'olumbaani era ani gw'oyagala okuggyako obuyinza ebintu ebingi nnyo nenjagala tubitemeeteme mpola bannansi babitegeere Robert Kyagulanyi Ssentamu mu NUP si yesoose okuvuganya Mwai Museveni mu myaka 40 Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byobufuzi bya Uganda wa myaka 8 ge mazima Mwami Museveni yakafuga Uganda emyaka 40 kitegeeza ki nti emyaka 32 wabaddewo abavuganya Mwami Museveni nga nabo opposition Kyagulanyi nga taliiwo ne NUP nga teriiwo ntegeeza ki nti nga tonnalwanyisa ono gw'ogamba nti alemereddwa nga n'abamu ababaddewo mu myaka giri waliwo n'abaliwo kati ssaawa zino nga bayita opposition naye nga mu myaka giri 32 babaddewo nga ba politicians ate nga mubakubira enduulu mugamba b'amaanyi baddala nakati nga mukyabakkiririzaamu nti be basobola okununula eggwanga lino okugijja mu mannyo g'engo oba g'empologoma oba ka statement yawo kategedde nga nakati mukyabakkiririzaamu era waliwo abagamba nti bano bajjawo abakulembeze baffe era singa si bano singa Mwami Museveni osanga twamuggyako emyaka 32 down the road kikye mwakola ono kye musobola omugamba nti kyatakoze ekyalibadde kijjako oli ono wa myaka meka 8 Kyagulanyi bali abalala babaddewo emyaka 32 nga bavuganya Mwami Museveni tewali muntu kino nkiddamu ku DPTV tewali ayina moral authority ng'abadde mu byobufuzi emyaka emikadde gyonna ng'atambuddeko n'olugendo mu bibiina ebyobufuzi ebadde emyaka egiwera 23 ayina moral authority egamba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti alemereddwa okuggyako Mwami Museveni mu myaka 8 ng'obaddewo myaka 4 ne bwoba baddewo 20 ne bwoba baddewo 15 ne bwoba baddewo 2 ne bwoba baddewo 3 toyina moral authority egamba NUP telemereddwa okuggyako Mwami Museveni nti gw'obadde ne tactics ez'amaanyi ezaali muggyeko singa NUP teyaliiwo anti bano bagamba Faruku nti mwandigugubye anti lwaki nsookeddeeyo nyina ensonga gye njagala okukuleetera era njagala ggoonoonyereze baani abapikamu kino ekintu omulira bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP balemereddwa era bawadde Mwami Museveni legitimacy abasinga bannabyabufuzi abayina obubondo obugenda buvujjirira bano abatuleekaanira ku mitimbagano bano aboogera aliwo avujjirira tewali muntu si mwoyo gwa Nuupu anti nakyo nja kikubuulira majority bano abaleekaana bakuba NUP they are the so-called opposition eri gye nkugambye baddewo emyaka emingi ye big number eno gy'olaba eri ku mitimbagano egamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu as a struggle kati bakyayogera kya struggle bagamba yalegitimizinze Mwami Museveni nga bakkiriza okulonda gundi leader of opposition n'obukiiko ekyo kye boogera kye baliko tegedde yes
nabo emyaka gyonna babaddewo nga bagamba bamuggyako era nga bakkiriza okulonda leader of opposition. Si mu kisanja kya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga leader of opposition. Leader of opposition bwesoso okulondebwa. Twayinayo bannandara mafaabi. Twayinayo nga FDC emyaka 20 omunefunira munandara mafaabi nefunira Mwini Kiiza Ogengara Tigo n'omukyala Akoro. Ba leader of opposition yaba abo tebali ku NUP emyaka 20 dwachi kati ku NUP kifuuse ky'amaanyi anti kati wuliriza wale kye bayita expectations. Omuntu gwe basuubiramu ekintu ky'amaanyi. Let me give you an example. Saawa zino bwe bakwata, let me give you an example. Njagala kuddira ku munyenye zibadde ez'amaanyi nga Barcelona, Messi ng'akyali mu Barcelona, oba Ronaldo ng'akyali Madrid. Tiimu bwefuna penalty ne bagiwa Messi. Messi bw'amisinga penalty ejja kuba talk of the tournament. Absolutely. Ejja kuba talk of the tournament. How can Messi miss out a penalty? Messi atufuna ati omukisa ogusigala keeper to beat. N'atateeba goal nga tiimu yeetaaga just that goal to win a tournament. Kakati NUP bagitunule mu kifaananyi ekigamba nti ebyalemu abali bonna okukola NUP olubuusi ebadde ebituuseeko. A province beyond doubt ekoze ebintu bingi ebisuubiza ne bannayuganda nti kisoboka kati tutuuse ku njegoyego yakyo. Expectations z'abannansi eri NUP nnyingi kubanga ekoze bingi ebitaakolebwa mu kaseera bibikadde ate within a short period of time. Jimmy omuntu waba akutunuulira n'obusobozi bo n'agamba Jimmy musuubira. Jimmy bwe mukwasa project yeni ajja jiggusa. Bw'oba ng'olina w'otuuse maybe n'ofeiringamu oba ne wabaawo challenges agamba Jimmy kiki ekimubaddeko because bakumanya obusobozi bwo. So that's the challenge NUP gyekoze eki gyesinkanye. Okay. Leka tugende mu kifaananyi ekinene. Ebyobufuzi NUP bwe yali etonda bo yatandikira mu people power. Ekisinde eky'abannankyukakyuka bonna negamba tujja kuba ne political wing ejja okuzannya ebyobufuzi because tuli mu nsi egamba eggwanga erigamba tuli democratic. Morgan wanuwulirizaawo nnyo gwe abadde singa twasigala mu people power ne tutajja mu nnuuku. Bw'obanga oli anda era kino kyenjagala okugamba ne Besigye yalagala kikola. Abayaaye abakuusa ne bamulemesa ne bamukuba paka wansi. Yagamba FDC sigale eno mu byobufuzi ebya demokrasiya. Bwe tuba tugenda mu kalulu tukozese FDC. Political wing ejja kukola. Naye yayagala okukola ekisinde kyali musima red flag Katonga n'ebiralo kijjukira bulungi. Ye ekyo ng'agamba kyaba ki? Kyaba foot soldiers, kyabalwanirizi ba ddembe. Abo tebaliiko kuteesa, tebalina mateeka ge bajja kugoberera. Era bino byenkugamba ne mu nsi endala bibaddemu bajenzi mu Kenya ne Tanzania obalabye bye bazze bakola mu nsi zonna. People power bwe yatondebwawo NUP ne tejja kusobola kuvuganya mu byobufuzi nga teyina gye balita political wing. Political wing eyina abagibeeramu. Waliwo n'abatasala kuvamu eri gye bayita yaba activists kusala kudde eno mugundi mu political wing. Ekisooka political wing eyina amateeka agagifuga era etambulira ku constitution. Soko tugirewo kino. Soko soko tugirewo kino. Waliwo agamba Faruku nti singa ebya NUP byavaawo oba tubivaako wakiri ne tuddayo mu people power oba singa tebaakola NUP niwabula ne basigala nga baddukanya people power oyo oyinza mugamba kati oyo tamanyi byabufuzi bwetambula.
tosobola kuzannya byabufuzi mu ggwanga nga Uganda nga toyina gye baliyita political wing because oba oliwo mu bumenyi bw'amateeka era ojja kukwatibwa osibibwe weetaaga a registered legitimate forum oba platform esobola okukakasa nti oli legally mu kuzannya ebyobufuzi mu ggwanga era this political wing yeyambako omukono gwe guyambako gundi eri etali fully registered people power oba yes oba ene eyo y'abantu abangi yes the formation because without this political wing eri tejja kubeerawo bwe twayagala ogiregisteringa baagikuba ne bagiregisteringa mu kibiina ky'abakadde okitegedde kakati where is it ekibuuzo ekyo kijja eri mmwe abagamba nti tetwalibadde na NUP people power is it legitimized no is it anywhere registered at all you can't play politics in such a country nga toyina legally registered platform tosobola kufuna funds era ne bw'oyagala okusaaba bakuyambeko bakubuuza where are you mpulira ne bannabyabufuzi documents zo ziri ludda wa where are you registered mpulira ne bannabyabufuzi bendaba mu ggwanga abagundiivu nga bagamba nti NUP yakola bubi okuleeta ekibiina yandibadde esigala ku people power ffenna ne tugatta amaanyi ne tuba nga tulwanira wamu ne bw'oleeta ekibiina ky'ebyobufuzi oba otwawudde buli bw'olaba munnabyabufuzi ayogera ekyo muyaaye mukuusa beebo abaali balowooza nti bagenda kusigala nga batembeeta Mwai Museveni nga balaga bali mu opposition basigaze ebifo kyabaluma nnyo NUP okuteekawo platform eri gye bayita political wing nti political wing yayamba NUP okunoonya abantu abatuufu besobola okukola nabo kubanga singa Kyagulanyi yasigala mu people power political wing eno eri legitimized yali badde tutawaana nnyo kubanga omukono gwayo gwe guyina ate okusupportinga kiri ekisinde kati abali badde basupportinga ekisinde ate twalikanze nga bakola ne Mwai Museveni okay we mbadde nzija nti singa Bobi Wine yafuna NUP nasigala mu kisinde yandisinziddewa okwasisa empisa abo ababasewuusa empisa mu kibiina ng'abakulembeze kangeze mpakyakulabirako Ngampuuga nti okutte mu kitavu ky'eggwanga okutte obbyeyo ssente z'abandi tolina na buyinza bukola accountability bulondoola ssente z'omuwi w'omusolo zikolezebwa zitya tolina mukisa gusaba mpapula za gavumenti na biki ebigenda mu maaso nga toli awo mu political wing eno bwe musindikayo abantu tebaba mu independent wa like tugambe people power ono avudde mu people power electoral commission tewandiisa people power anti ewandiisa ali mu political party na independent kati olwo kitegeeza temuyinaayo muntu abakiikirira uliriza buli temuyina kintu kibagatta kyawamu mweno political platform ekyawamu no wali mu people power muyinza okuba muyina endowooza eyawamu naye waliwo ekintu ekibagatta mu bukulembeze musobola okubeera Jimmy musobola okubeera awo ne muleekaana ne mukola bate naye oli akubuuza oyogera ngani bwe tudda mu mateeka oli akubuuza oyogera ngani omugamba ataaga yange yino ndi munnamawulire otegedde era oli oloopanga ogamba bakubye munnamawulire si just concerned citizen mpadde example ntu okitegedde si just concerned what citizen concerned citizen waliwo watatuuka naye NUP etuuka buli weesobola kubanga registered political party and it has to be everywhere mu accounts etuukayo zino zakozesebwa zitya mutubuulire waliwo n'ebyama by'otasobola kufuna zonna platform zonna gavumenti ezikyusiddwa ebisinde ebyoyogerako ziba zirina political wing nkugereza ekizambo kyama kya mapinduzi bwe yatuukira okutuuka eno gundi ya gundi ya let me give you an example ya omwami ono former Nelson Mandela ekibiina kye ekya gundi ekya
ANC basoka kuba ne gundi eyo ya gundi y'abantu abawamu later ne bakola political wing eyina okuzannya ebyobufuzi ensi yonna byeyinako omukono ne bonaaba onoonya abavujjirizi saawa zino boona agenda okunoonya obuyambi mu nsi ez'ebweru bajja kubuuza ozengaani eggwanga liri kuorganizinga kubanga twogera ku nkola ya demokrasiya you have to be having a registered political party sikunyumya binyumya zendisi koza di citizen ife tulwana government yeve kuba kubuuza my friend what are you even talking about so ebigenda maaso byowulira eby'abantu aboogera balina okumanya nti mwami Museveni n'ekisinga omulwanya n'olabanga ababaka abazibira balangirira batalina kulangirirwa n'alumwa jjewejjewere Ssenyinyi ng'alondeddwa nga lwopu ekizibu ekisuula bannakyemalira ensi eyina okukimanya ekisooka kyokka kubalabisa accounts sente bazikozesa batya era aboogerako yaani oyina okuba n'obukulembeze obukulembera abantu bano era nga buli registered bumanyikiddwa and formation nga political party if you're not registered anywhere toyina byojja kugamba bantu kino kiggalewo ndowooza omuntu ali eyo tulabye akatambi ka mwami Museveni nga yagenda n'alwana n'afuna obuwanguzi ne mu kye tuwulidde butya bwe yajjayo ng'olujegero lwamutuusa mu buyinza omuntu ali eyo agamba nti abakulembeze ba NUP ojja kunsonyiwa okwogera ekigambo ekyebusiru wakati mu share Omaaseno yemu ku ttiimu ezisinga defense mu nsi yonna kisoboka eyinza omukwanyula ggoolo eyo n'egenda nayo paka mu 9 tugende mu maaso so mbadde nkugamba nti omuntu wali eyo yeebuuza nti ddala faninga sijulia kikirere Bobi Wine eyasuubiza abantu ensi n'eggulu nga mukadde kano taliiwo abakulembeze abaasigala ku pate bo basazeewo kugenda maaso n'enteekateeka eziwa mwami Museveni obuyinza obujjudde nti kati n'amawanga ag'ebweru okugeza UN teyina weetandikira leero kulwana kubanga omusajja olwedde mwamulegitimizinze abalala bagamba nti ebigenda mu maaso ku kitebe ky'ekibiina Kyagulanyi tabimanyiiko ababikola nti okusirika talina kyamanyi abakulu mu kibiina bali mu kukola byabwe tebeebuuza ku mukulembeze waabwe ekyo yinza kitunnyonnyolako otya ekitawaanya abantu amu abatuleekaanira kulowooza nti bamanyi buli kimu ekigenda mu maaso kulowooza nti balina okumanya buli kimu ekigenda mu maaso obukulembeze bwa NUP obukulembeze kitegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu the fact yokka gye yakeera n'alonda Lina Zedriga nga acting president it was a statement etegeeza nti buli kimu ekinaakolebwa mu NUP nga siriiwo nja kuba nkimanyi era tebamala budde Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuyita omukulembeze ate eri antama bamubuuza empuuga Mathias Nsamba ajja babuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna waali amanyi buli kigenda mu maaso mu NUP era n'ebikolebwa n'abakulembeze abalondeddwa ku mitendera egy'enjawulo ali part of the process nga one of the executive members aba NUP okumanya Robert Kyagulanyi Ssentamu ali present in his absence okumanya ali present in his absence njagala olaba activities z'ekibiina zonna ezibaddewo waliwo afudde waliwo information eyoggira bano bashirafu bafiiriddwa abaana bano bakoze eki eddoboozi lye kwe liri ku ground mu Uganda
Toliwulira. Anti kati beebuuza. Toliwulira. Nti mu kulonda cabinet nga asirise. Cabinet terondebwa bannansi. Twetuma emirimu egitatukwatako. Egitali gyammwe. Mwesiga obukulembeze ne buwa mandate ebakulembera. Kitegedde? Era Robert Kyagulanyi Ssentamu yali alonda Honorable Mathias Mpuuga ku Leader of Opposition teyamala bayita nti mukuŋŋaane. Yabayita. Yabawa buwi ne ba appreciate nga kyabawa. Exactly, kitegeeza mwamwesiga. Kitegedde? Mwakola ki? Twamwesiga. Mwamwesiga. Kati bwe mwesiga mulina okukkiriza ekibiina bye kiteekerateekera eggwanga n'ebiddako. Bw'oba toli muwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu na NUP ojja kusigala ng'otutawaanya. Farouk, nja kubuuza ekibuuzo. Ku kalulu ka 2021 abantu balina bye basuubira nga bingi. Mu kalulu ka 2026 baabadde n'essuubi. Njagala kubuuza ku bakulembeze ba NUP kubanga ye leading opposition ne bannayuganda whom to blame okubeera nga Mwami Museveni asigadde mu buyinza ani ow'okunenya kakati kubanga lwaki nkubuuza ekibuuzo kino some people bablaminga abakulembeze ba NUP naye nga bw'otunuulira ku message ya Kyagulanyi gye yali atambuza mu kalulu yali tegamba abantu mu bakalumuddeyo mwebake. In fact yalinga abagamba bannange kino kye kiseera tuyimuke. Someone ali mu US, someone ali mu UK, someone ali mu Canada, waliwo n'ali e Kebisoni. Kebisoni kiri ntungamu eyo. Ayogera ebigambo ebikankana nga abyogerera NUP n'obukulembeze bwayo. Temukoze kimala kutuwa buwanguzi. Yes. Ebigambo bino njagala bibagamba. Robert Kyagulanyi Ssentamu NUP tebaba waako budde bugere bwakujjako Mwami Museveni. Era musobola okumbuulirayo nti babagamba tugenda kumuggyako ddi. Tuli mu kibayita revolution. Revolution etegeeza buli munnansi ffenna tuyina obuvunaanyizibwa kyenkanyi okukyusa gavumenti gye twagala. Mukulembeze kyasobola bakolamu mulimu oba bakulemberamu ekyo. Carlton Scovia yakola story eyo n'alaga nti Mwami Museveni yakola enteekateeka ne bannansi baamweyungako mu lutabaalo lwonna ku bukulembeze obw'enjawulo. Era n'atugamba n'otugamba nti emirambo gyali gikola ki? Yali alayira nga giri ku street. Emirambo giri ku street abantu bagibuuka bubuusi. Kitegeeza baali bamalirivu. Exactly. Nga afudde si nsonga naye bayinunudde. Siri mu kutegeeza nti abantu baggyeyo amajambiya balwane. Yeah. Naye embeera nnyingi esobola okuggyako gavumenti. Abantu n'okwekalakaasa kwataka tebakusobola. Naye olinga owulira anenya Robert Kyagulanyi Ssentamu amalako campaign ng'akubwa ttiya gaasi n'obulamu bw'essaawa zino nga buli mu lusuubo. N'atiisibwa famire ne bagyonoona buli kimu ne bakyonoona ne bamukuba ne basiba abakulembeze ne batta abaana. Oli ali mu kulya kawunga ke na bijanja ali comfortable agamba mutulwanirire. Mutuliddemu olukwe. Mulidde olukwe mu baana abaasibwa. Tagulirangako yadde muntu n'omu yadde tuzzi. Mu struggle. Tudde mu nnyumba ye yeeriira anywa yeebaka. Ayagala bajjime bakole ki? Balwane. Nsanga bisibe olugero olumanyi? Tutumalireyo. Abo babayita bansanga bisibe. Toyina kyojja kungula ng'oyagala buli kimu okisanga kiri ku plate ku sauce. So twagala obbategeeza nti abantu bonna abafunye obuyinza abakulembeze n'okulayira balayira. Bashiru yeerangira ebitundu 9 ku 10. Madulo Nicholas n'opposition nga weeri mu ggwanga lye. Kitegedde n'abalala bangi tubalabyeko. So tosobola kuŋŋamba nti gwateekawo time frame nga gwatakulembera revolution eno n'ogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu atamujja ku luno bagenda kutulaba.
toyina wadde strategy esobola kuwamba. Should we blame our leaders or ourselves? Bannayuganda muyina okwenenya because you haven't taken part. Temulaze interest mu kukyusa gavumenti. Otegedde? Tubalaba mbivulunga bijjudde. Otegedde? Tubalaba mu kunywa walagi, tubalaba mu celebrating Arsenal. Si mbubi. Si mu bubi. Obulamu buyina okusigala bugenda mu maaso. Ne walwate bolaba nga bakisusizza. Mulaga ensi nti eggwanga liryokke. People are saying the country is bleeding. Mulaga nti musula mu walagi na mwenge. Kasita bakeera nga bamenya akayumba ng'olyoko olaajana. Ate okumanya some people are just saagala kuvuma. Naye kyebaagala tebakimanyi. Twabagamba buli muntu ajja kiroozaako. Bwe bamala akayumba nga bagamba Jerome Hozi tutaase, Mwai Museveni twakuwa obululu. Kati gumuwa obululu yabamenya. Statement eyo njiwulidde. Tobalabye abajjego okwo. Twakuwa ki? Twabagamba ono tabaagala. Buli kimu bagenda kukibba. Let me tell you. Mwai Museveni bwe yawamba wano. Bannansi ekyabayiisa ku nguudo okucelebratinga ne Mwai Museveni bye yabasuubiza. Gavumenti ezaali zivuddeko z'Obobote n'endala zaali zibbye ettaka ly'abantu. Ng'ate namba zezinnaba kubanga zino z'olaba. Kuba kati population tuli almost 50M. Twalinga mu miliyoni 2.10. 2.3. Mwai Museveni yakola ki? Namba sizijjukira bulungi. Naye zaali ntono. Bonkana nazo. Naye ng'abantu ettaka baali bakoze eki? Okunyaga ebintu bya bannansi. Gwe gwali omuze gw'abakulembeze abaaliwo. Mwai Museveni n'abasuubiza nti bene tebigenda kudda mukola ki? Buli kyakolebwa emirembe emikadde Mwai Museveni akikubisizaamu ne banne emirundi 4. Yakikoze n'akimultiplyinga. Kibayita okumalamu supu. Otegedde? So, bwe mubanga temunnatuuka kweyo embeera egamba nti tunyiize nga mukyali mu comfort zone, muwulira mukyali akawunga n'ebijanjaalo, mugira mukalya. Temuyina gwe mubanja buwanguzi na kukyusa gavumenti. When time comes ne muwulira nga mukooye, buli kimu kigenda mu maaso mujja kyenyigiramu. Mujja kuwa obwambega, mujja kweka abantu, mujja kuvujjirira struggle, mujja kuyimukiramu. Settlement njogedde zuwulira. Bajja kuvujjirira struggle, bajja kwenyigiramu, bajja kuwa obukesi, bajja kuwa obukuumi. Buli kimu bajja kiwaayo. Mwami Museveni baamuwa buli kimu. Baamuwa emmere, baamuwa obukesi, baakuuma, baasitukiramu. Kakati otudde waka ogamba anyway tuveeyo eyo. Katuveeyo tugende eri Anderson Burora. Anderson Burora ng'ali wamu n'abakulu abamu mu NRM bamaze dda okuteekayo okwemulugunya kwabwe, oba bagenda teekayo okwemulugunya kwa Anita Among okubeera ku kifo ky'obwa second vice chairperson, woman chairperson wa NRM. Era nga ekifo kino waaliwo okubbinkana Anita Among okukifuna ng'akijjamu Rebecca Kadaga. Olutalo walulaba ekkololo awo ebyaliwo okwerangira ne kubaawo. Ono Anita Among agamba nti abakadde balina okutuviira mu kkubo kubanga batuziyiza okukola ebintu ebimu. Tebakyalina maanyi. Then Rebecca Kadaga ng'agamba nti omuntu ow'emyaka 5 bwegiti mu kibiina ajja atya mumenye ne rules zaakyo, kubanga ono we twogerera bino tannaba yadde kiwezaako emyezi 9 n'omunana tegunnawera baagala mukakulayo. Anita Among yazza gwaki? Emmotoka zaagenda, taddangamu kuwulirwako mu mawulire, taddangamu kukolwa ki? Kakati ne kino kigenda mu bufunze. Kakati nze ekisooka Bulola tosobola kugibwako hadithi. Yes. Bagamba bw'oba olina kyoyagala okulwana naawe jangu n'emikono emiki nga giri clean.
Bulola ensi yonna yakimanya jjukira ebiseera biri bamujja ku bwarasisi yakubagana nnyo n'omukyala Anita Amongo jjukira bulungi era amawulire ne gatuuka n'amwetondera jjukira bulungi ebiseera ne baddawo kati bulola bw'aba yakulembedde okulaba ng'omukyala Anita Amongo bamujja mu kifo ky'ayina naye twagala tukimanyi nti akozesebwa bukozesebwa si ye nga Anita Amongo bwe yakozesebwa naye waliwo abamukozesa abaagala okuggusa ki banoonya gwe alina obusungu ku muntu bakozesa baagala nnyo balinamu akakuku amufunye wano tumuleete kitegedde kati bulola bw'aba nga yayimiridde naye njagala kutegeeza muganda wange Jimmy siri much taken by what is happening biki ebigenda mu maaso mu NRM era saagala bannayuganda biwe nnyo budde kubanga bijja tujja ku kifaananyi ekituufu ekyokununula eggwanga byafaayo bya mwami Museveni asobola okuba omuntu yenna atunudde mu ssuwaani ye ntegeeza omuntu yenna akedde ku makya n'ayagala okwegwanyiza obukulembeze bw'eggwanga we wali akabi mwami Museveni abantu babbye ssente mu ggwanga lino n'okwagala okukaliza ekitafu kya gavumenti naye kasoba tutunudde mu ntebe ye talina buzibu naawe era bangi babbye ne batambula nga tewali abakuba ku mukono era n'atuuka n'obadifendinga kikubya Anita Amongo ndowooza ayagala okulaba ya future n'atunula naye alaba yeepimamu asobola ameze ebiwaawa so mwami Museveni nsuubira ajja musonyiwa era Anita Amongo given day kubanga olaba social ze ali positive kwa bigenda maaso NRM ajja kubanga abantu abala ajja kusonyibwa Museveni asonyiye abantu bangi bakoze nabo n'abatalina byamaanyi byamukoledde abasonyiye kati what about Anita Amongo abadde ng'akoze ebintu bingi ebigamba mwami Museveni kukyagira just kyogezaako tegeeza nti Amongo bagezaako kumulaga nti oyina level woyina okukoma bw'anaakitegeera bamugane tukusonyiye yakitegedde ate Anita Amongo yategedde mangu kubanga olaba biseera biri ebikadde abalala tebaavangayo na kwogera Kayihura omulaba ssaawa zino lyawo yakomawo Mama Mbabazi yakomawo Profesa Bukenya yakomawo bangi Sejjusa newankubadde naye tali active nnyo naye omulaba era naye mwali kitegedde oli Mande yakomawo taliiwo era ku mikolo abeerako so akutira NRM kadingidi mwami Museveni byayagala sebe tebikumalamu nnyo natumalira budde nnyo bw'amaanyi bazanye ebintu byabwe Anita Amongo bamujja mu kifo be bamanyi naye end of the day subira Anita Amongo bajja muzza on board badde batambule naye kubanga alina byakoze nnyo ebibatadde wano we bali leero tusembeyo ne cabinet balonze cabinet naye cabinet ekyuka cabinet eno ekisooka ogisuubiramu ki ekyokubiri omukulu agenda okuvaayo ne lisiti agiwa ab'amawulire aba tamaze gyekenneenya lwaki ensobi zino ez'omujjirano zijja I think bwe tugamba eggwanga lye bayita failed state okiralifayinga ekiwandiiko ekyafulubye kiri fake okusinziira ku bakulu bagamba nti ekiwandiiko ekyo ekyabadde kibungeeta ku mitimbagano nga kiraga mwami Museveni nti abamu ku be yalonze mu cabinet okuli Muganga owa Victoria's University n'abantu abalala awo babaddeko nga basatu bana nti obutuuze bwabwe butankanibwa bavudde ne babyegaana kati Jimmy so it doesn't even matter oba kiri fake oba tekiri tekiina makulu oba kiri fake oba tekiri bino bye tuzze tugamba bannayuganda tuli mu family rule abakulu gye baagala okukola gye bayita monarchy muntu yeggalira mu kisenge n'abantu babiri basatu omu ne badicidingira eggwanga
structures oba system of governance byonna byafa. Mu nsi ezirina demokrasi ezaagala okuteekerateekera eggwanga, obukiiko abantu abagundiivu batuula ne batunula mu bantu obusobozi bwabwe ne bagamba ono okusinziira ku busobozi bwe kyasobola okukola tumulonde wano mu ministry bweti. Ono okusinziira ku kino kyakoze obumanyivu bwe naki agende wano permanent secretary. Tukole kino bwekiti ne bwekiti. Mwami Museveni alonda abantu abasobola okuservinga interests ze ne family ye. Okay. Chobolaba abantu abakugu they are not involved mu kulonda abantu abagenda okukola emirimu mu ggwanga. Twalira by'abakugu nga batuula era n'owulira batuula wano nga bagezaako okuwa pulezidenti kye basuubira mu ministry bwetyo okusinziira ku bukugu bwono na biki twalitaddewo ono era zibanga bwolaba abantu nga bali ku interviews ne bagamba tulinawo abantu 6 abakugu ne bakola streamlining ne batunula ne bakebera sinziira ono anasobola gattako kimweno gundi ya agriculture tuli mu gundi era ya technology tukola tutya ono information and technology with innovation ani ono tuyina abalina obusobozi bameka nti 12 tumbakubewo ku mmeeza nti ono bw'omugeragenda ono n'alina kyasinga ku ono n'alina okugu bw'ono n'akoze bw'ati kitegedde. Ministry of Health nti ani nti alina bukugu ki nti alina management skills nti ye anasobola okukwasagana bulungi banne n'ebirala nti ye nti naye alina obukugu bw'ati nti kale ono tumuteeka abeere mu myuka w'ono. That's how many gundi departments bali badde zirondebwamu abantu ne ministerial positions. Sigamba oli n'agamba ono yavuma nnyo aba NUP ono yavuma yabalangira tumuwe yabalangira najjamu n'engoye tumuwe ajja kulwana bulungi ono naye obukugu we buli ludda wa kitegedde expertise ye eri muki kitegedde nosanga omuntu omukugu mu byobujjanjabi nga te bamuwadde mu information. Era nze nali wano nenkugamba bali omunsi minister amazeeko emyaka 5 ng'ali mu ministry gye talina kubeeramu ICT simanya national guidance and whatever ku bali omunsi era this time round bwe babadde bakola cabinet balonda cabinet nze newakubadde mwami Museveni ebintu bye sibyagala naye at least waliwo nalabye bali omunsi bamutadde minister of health neŋŋamba at least is fit to be there. Kakati bali omunsi kano nako kankayisewo ndooza kabadde tekaliiko but confirming the case olunaku olwajja Ebola nti ziweze 9 era bali omunsi yennyini ye yavuddeyo n'announce nga jjukira baamaze okubanga bakuba ebirayiro wali mu paalamenti y'eggwanga okakasa oba bakakasa nti ddala beeba minisita abalonde. Parliament. Yes. Cases 9 ze ziri mu ggwanga mukadde kano twatandika tetulina ne babyewakana ng'amawanga amalala gagamba owaayi mulina era ssebo leero Bungereza yatutaddeko kabbaani awo US ye yasooka otuteekako Germany yatuteekako juzi ne Canada so kati amawanga galingaana era nalabye abakola ku byobulambuzi nga bakaaba kitegedde abaali bateekayo ssente zaabwe okujja okulambula baazijjayo so kakati Jimmy government ya wano kyobola nkugamba when the system fails government eba terina kyesobola kudelivalinga tuba tusigadde awo bayita kukola ki kupanga kupangirira nga tewali kituufu kikola ki kigguka eno government ya Uganda yeekera ku makya negamba leero ekintu kiriwo ekyo kijja kukyuka bwe kiti ne wayitawo olunaku lumu 2 ne kikyuka baatugamba amafuta tegajja kulabikako wantu wonna nga gongedde ebbeeyi era bo bayina reserves sinoko nebiki
by then gali kyali mu 15 kati ewamu gali na mukanaana kakaaga meka ewala tewali totally complete. This government eri inconsistent. Muchi Tewali tebalina kye basobola kugamba munna Uganda n'akikiriza n'agamba nti gavumenti eyogedde tuli sure. Eno gavumenti yaba mafia bakozi ba business. Okitegedde? Yep. Buli wamu we bakola ki? Be baliwo. So kakati bw'olaba COVID, let me give you an example. Twali mu gundi mu COVID-19. Bannayuganda baali bafa. Abantu emirimu giweddewo. Ng'abantu abalala bo bali ku mudido. Bali mu kuba ssente mu ministry kuzimba bizimbe na kugula mataka. Abantu bafa. Abantu emirimu giweddewo. Era abantu bangi waliwo gundi eza cases nyingi eziraga nti abakulu mu gavumenti babba ssente. Kakati buli kintu ekibaawo mu ggwanga waliwo abakifuula omugano. Kubbiramu. N'ekizibu ky'olaba nti kizibu bannayuganda bannansi baali badde batunulwa mu ngeri enjawulo. Abakulu bo bagufuula mugano nti kati tufunye oluwendo olubba. Ogenda okuyizulya bayisiza budget zino. Later on, after some time, ogenda okuwulira zino zabbibwa. Ebigenda okubeerawo mu ministry. Omusajja yatubba ssente z'enzige zaali 2 ze yafuuyira. Yali minister. Mumanyi we Masaka eri muwala we ono aleekaana ennyo ku mitimbagano. Gwe mwadde wa minister. Kalungu. Basaba ssente. Omulala n'atusaba awo ezegundi ez'emmese. Buli mmese yagigula miliyoni 8. Yemwe Museveni paka leero teyali musenero. Yo. Enakati era mu ministry yamuzizzaawo. Science and innovation. So, dine gwanga tuli awo mu byakuseka. Negwe mmese zaali za bbeeyi ezo. Oh. Singa ne mmese ebayiguliddwa ebigiguliddwa ne bikola ki? Ene gwanga fe twafuuka kyakusekererwa. Otegedde Jimmy. Buli ayagala yakola ki? Yakwata ssente z'omusono n'akola ki? N'akuŋŋunta nazo. N'ayitamu. Abasajja bagaggawadde naye nga tebalina mirimu gye bakola. Osanga aguze n'agula Bulindo, n'agula Makindye, n'agula Muyenga, ne bagula Ntinda, Kisaasiwa. Tewalina. Ogenda okukebera ku musala gwafuna ng'afuna miliyoni 2 miliyoni 3 n'ogamba bino byonna byakoze within this short period of time, sente yazijjawa. Nti abadde asonda. Ogenda okukebera mu nnyumba balina ennyumba bateekamu ne gundi baziyita ziki? Bazina zigundi ezibeeramu ssente bazisala nazisala. Kitegedde. So, bw'otunuulira gundi eyo cabinet ekuwa ekifaananyi ekituufu nti whoever is brought on board alondebwa abazze ku serving interests za Mwai Museveni. Mwai Museveni yakola ebintu ebimu ne bimala ne bibalabisa naye nakugamba n'ekirala, age is a factor. Age is a very big factor. Omuntu asobola Jimmy nakugamba ffenna tulina bazadde baffe bajjajja. Bajjajja baffe golooza mu lunaku abalina emyaka 80+ mu lunaku ssaawa mmeka zaabeeramu nga ebintu abitegeera bulungi. Kizibu egyo emyaka. Okitegedde? Omugambe ekinu wayita essaawa 3 n'akyerabira. Nakola ki? N'akyerabira. Kakati bye nkugambye nti tewali consultation y'abakugu. Kikuddayo nti omuntu yeggalidde mu kisenge n'addira omuntu eyaligenze Ministry of yalibadde Chief Whip n'amutwala mu Information and ICT. Bw'amala ng'ateredde n'akoma naga we did a very big mistake here. This person has to be a Chief Whip and the other one goes to the Ministry of Information. Badde ngenda kubuuza ekibuzo naye kankireke. Obadde onyiize. So, abantu abakola constitution bakugamba 75 years of age. Omuntu abakoze eki? Oba ogonze, oba okooye, mentally. Let me give you another statement, Jimmy. Education is one of the backbones of this country. Amawanga gonna gakulaakulana gatunulya education. Ne party wano bagata education and sports. Someone who is beyond 76
tosobola mudza because mwatugamba bino byenjogera biri mu public domain. True. Mwatugamba omukyala mugonvu. Otegedde? Ne mutubulya ensi yonna nekola ki? Nekitegeera. Mudidde ministry eri very sensitive education. Sports mwagano jawulako ne mwagirekamu. Ne muddira she's not active. Tali mukola mulimo gonna. Maybe she's bedridden. Ne muddamu ne mulonda mu ministry education and sports. Why? Mulaga otulaga ojjawo abakuze. Oleta abavubuka. Ministry ezisinga okuba very critical and sensitive. Okyagironda mu mukyala wo. It's not okay. Niwe yagala bavubuka. It is not okay. Eyo ministry yetaaga abavubuka abali very active because yezimu ku backbone z'eggwanga. Muleke wabeerenga oba nze nina ekintu kimu kye neebuuza. Okubeera first lady kyokka kimumala. Ekyo kiveeko. Bwe baba bawummuzza Moses Ali. No, Moses Ali kati tuyinza okugamba akaddiye ennyo. No. Moses Ali ali myaka 8. Kyenda alabika akiwezezza kati. Are you sure? Mukulu. Moses Ali mukulu. Kyenda tagiweza. Ayinza okuba ali awo. Kyenda tagiweza. Alabika agiwezezza. Kasooke mmala okulaba. Ne bwe tagiweza abulako nga gumu. Moses Ali akuze. Ali myaka nga 8 mu Moses Ali akuze. Gezaako okufuna awo. Naye bw'oba awummuzza Moses Ali 87. Almost 90. Tegedde. Moses Ali gwe nasiimye bawummuze. Kubanga abadde bamuswaza. Ye kennyini bamuswaza. Balinyirira eddembe ly'obulamu bwe. Ekifaananyi ky'eggwanga lyaffe kifa. Naffe tutuuka omwogerako ng'onoonya w'omutaliza tolaba. Nandisabye si kisaba mu bubi. Ministry y'ebyenjigiriza omusingi gw'ensi gwandibadde guweebwa omuntu ali active. Exactly kyemale kugamba kati omukyala ali myaka 78. Si mbubi buli muntu asobola okufuna egundi obukosefu. Otegedde? Era tumusabira Mukama akole ki? Amukuume. Amuwonye. Naye omuntu atali active. Lwaki omuwa ezimu ku ministry eziri very very sensitive? Business sensitive. That's very very bad. Era temutwagadde Mwami Museveni mulaze gwa temukola ki? Temulyagala. Mufa ku bitiibwa byammwe. Zino gundi bbiri ziri very sensitive. Education ne sports. Zonna teziri under one umbrella. Muziwadde omuntu omugonvu. Why? Naye yamanyi ku bya sports. Ayinza okuba amanyimu. Naye olaba kisaanidde. Kubanga twali tugamba bannayuganda tugamba ministry ya sports bagikola ki? Bajawule. Ne education esigale ki? Because zonna very 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 big sectors. Naye nze ndaba okujawula ate era nawe tufunewo minister. It is okay because gundi leka nkuwulire Jimmy. Sports muzannyo munene nnyo bwe tulowooza nti gusobola okuleeta foreign currency. Naye okuva mu masomero. Nze njagala bajawule. Tuyina ministries nyingi ezitalina makulu. Nnyo ezitalina makulu ziri awo. Kitegedde? Nga tezirina ekizireeta omugogo. Kati oba mutawani wa Moses Ali bamuleese kola biki? Ali under ministry of namule yali under ministry of what? Alina ministry gyalimu awo ndowooza oba ali under Katumba, General Katumba wamala. Ali ndowooza mu transport oba naki? Okay, trapping up. Kale, oyina akatalekeka. Kyenjagala okugamba nze bannayuganda, the concerned citizens nga bwe beeyita. The concerned. Bannayuganda abamwoyo gwa ggwanga. Yep. Erino eggwanga ffenna lyaffe. Buli muntu alina stake ku ggwanga. Totuula wootudde n'olowooza lwagenda okukulwanirira for the betterness of you and your family. Bagamba olwoya omunyindo lwejja wekka. Bw'oba oyagala bakulwanirire nawe beera part of the process. Be part of the process. Nawe teekayo okwagalako olage nti
kibalwanirira nawe okiri part of kyo. Todda kutuula eyo gwe n'osirika nodda ku ssimu n'ogamba bakulwanire. Everyone can make a contribution to the cause. Njero kyogera. Tuyina baganda baffe abali mu diaspora. Agamba Jime nze nja kusasulira ka data buli mwezi ka mitwalo oba 2 oba 3. Oyo contribution ye to the struggle bagitaddeko. Waliwo agamba nja kukola boti. Waliwo bana abagira waliwo naye bannaye toyina moral authority yogera ku kya change nga toyina contribution. Nabane tuteese waveeyo omuntu nga buli mwezi agenda kugula data togula birala bwevaayo nga buli mwezi kati oli omulaba akwogerako n'okwogerako n'agamba abajime tebakyakola waaka n'amanyi process video eyo gyalaba process gyeyitamu okutuuka wagirabira newankubadde naye agulayo ka data amanyi how expensive it is. Bayinza oba balaba birabe. Nali njogera mukwano gwange osaagala kwogera linnya oli Iceland twali tunyumyamu awo nemugamba naye do you know what it takes like seeing gundi program ng'ekoleddwa ne ba-uploaded n'otandika ogiraba namubulya process n'atya nangamba what nangamba bagayi nga ebintu nga si byangu abasinga bamanyi nti just kutuula n'oyogera my friend it's a very kitandikira mu transport okitegedde nti buli wolaba transport otandikidde kumpi organization gye wakoze nga weteekateeka you do research oyina okumala obudde otulonga totwebase n'otulya biki ebigenda mu maaso n'obitunuulira n'obyanalyzinga n'obitegeera bw'omala ne weteekateeka physical and emotional support ate nga kikulu nnyo ekyo physical and emotional support ekuleeta okutuula ku desk board n'otandika okwogera ensonga nojja transport yakuleese akuzzaayo biki by'okozesezza olugoye olina kati oli najja mu comment section nakuvuma ebiga noga look at this one njobola abamu tubatunuulira ya signal mbadde ne Farouk Ali agenda kulaba mupiira gwa Arsenal ekitundu ekyokubiri ekisooka kiwummuddemu 0 nga Arsenal ekikulembedde golo yagikumye mu ddakiika ya 6 ngeri kakati eri mu driving seat yevuga yokka PSG gyekwebera ate nno leka nkunyumizeeko akantu kano eyo goolo agikubye eyina ebyafaayo yewangula Champions League eyo goolo yagikuba mu tiimu ki yali mu Chelsea era eyina ebyafaayo nti goolo yagikuba nga ali mu Chelsea yagikuba Havertz yennyini newangula ekikopo so twandira bagoolo emu tunadda ne tubanyumiza ebifudde Budapest mu Hungary. Kale tubagaliza birungi berere aba Arsenal muyogeyoge ati muyogeyoge muyogeyoge tubagaliza birungi byerere manyi nti obuwanguzi buli ku side yammwe so tubagaliza okujaguza obulungi naye mujaguze responsibly I mean temujaganya nnyo ate oba oliawo kusukka kubulamu kugenda mujaganye ekipimo ekimala obulamu busigalewo tweyongereyo cause ne family zammwe zikyabeetaagira ddala of course ne season ejjanse nebeetaaga okitegedde nze mbasiibudde ku lwa Katonda n'ensi yange mbagala nnyo